omanya ddi nti ebiseera by'okweyagalira mu nsi biweddeko oba bigenda kuggwaawo oba binaatera okuggwaako. Era ebirooto bino byetaaga okwegendereza. Okumanya amakulu g'ebirooto kikulu okwewala okubonaabona, era omuntu yenna alootagana ebintu ng'akeera abijjukira yandifuddengayo nnyo okumanya kiki ekiri emabega w'ekyo, okwewala ebizibu eby'enjawulo, kuba bangi bafiiriddwa ebintu byabwe, obulamu bwabwe bwonoonese, okweyagala kuvuddewo, emirembe gyabwe giweddewo, olw'ebyo bye bajja bafuna ku mitwe naye nga tebabifaako. Omwami ono alina obubaka ng'agamba nti yabadde wakati nga yeebase, naye nga we yabadde wakati mu kuwulira oba okutunula n'awulira eddoboozi nga limuga nti yensuwalensi ya namba puleeti y'emmotoka yo eggwaako 228. Omwami ono agamba ngenda kufa oba kyazze ng'ekirooto kyokka ate kyazze ng'alinga atunula wakati w'okuwulira yeebuuza ngenda kufa. Ekirooto kino olina okukyegendereza. Ekirooto kino kya bulabe. Namba puleeti emmotoka kwetambulira, ate naawe omuntu agibeeramu kw'otambulira okubona enguudo z'ensi mw'oli era nga tewali akkutteko, kubanga emmotoka erina ekigikkiriza okutambula. Mmotoka bw'eba nga terina namba puleeti tesobola kutambulira mu nguudo za mu nsi mw'oli. Kyokka inshuwalensi yeraga nti emmotoka eyo singa efuna obuzibu ekuliyirira. Ekitegeeza nti ono omwami oba nnyabo obuzibu bwonna bw'asobola okusanga obukuumi bw'abajjajjaabe buggiddwawo. Lubaale nno nno ateekwa okuba nga munyiivu okuva emabega. Emirembe egiwerako okuva mu bajjajjaabwe Lubaale ono nga baamusuula nnyo, baamuzingiranya, bakwata ebintu bino babisuula mu nnyanja oba nga baayokya ku masabo agali mu nnyumba omwo. Wabula Lubaale ono naye tabadde mubi, ebiseera amuwadde bingi. Bw'obanga olwaleero oli mu 220 oba 221 ne bakugamba nti yensuwalensi ya namba puleeti yo eggwako 228, kitegeeza nti okyayina ebiseera mu maaso. Beera musajja mukulu oba mukazi mukulu, weetereeze, baamu amagezi, tegeera. Insuwalensi okuggwako buli kintu ekigenda okutuukako kigenda kuba kikutuukako direct. Bw'oba oli mu takisi ng'otambula ku kkubo, lindirira akabenje akataliiko bukuumi. Amadini gagenda ne gabalimbalimba. Oli oba mulokole ne bamugamba nti Yesu yakkuma era ye yakuzaala era yakuleze okutuuka w'otuuse. Naye musudde ebyammwe, musudde ennono yammwe, kiringa oli omuzungu lw'anajja. Omuzungu ayinza okujja nakugamba nti amaka gano gaveemu gampe, oyinza okugamuwa. Kakati muddidde ebyammwe mwabiwaayo era mwabyegaana. Mu kubyegaana ntegeeza ebyennono oba ebyobuwangwa byammwe, mu kubyegaana nammwe ne mukkiriza oli okubaga nti yo sitaani. Kati abaana ne mukula muwawa, abazadde mukuze babagamba nti ebyo bya sitaani tetubiddamu era wano mu kika kyaffe tebiriiwo, tulina kusaba busabi. Bwe muzaala abalongo tubayise mu kizungu. Kati abalongo bwe muyisa mu kizungu muli bazungu. Owulira n'olulimi lwokka ne woba tewasoma era omanya. Tuzadde abalongo beetaaga kumala kukolera mikolo embaga yaabwe. Taata n'agamba twabayisa mu kizungu. Lwaki temugamba twabayisa mu Kiganda oba mu kiddugavu? Oli muddugavu, oli Muganda, kati twabayisa mu kizungu. Okakasa ekkubo lyo ly'abazungu. Buli ggwanga n'obuwangire bwalyo. Abeeru oba abazungu baawufu ku ggwe era tuli bafaanana. Era okwagala okugegenya okubafaanana by'ebizigo bye bakoze. Abantu ne bemmetta ebizigo ne babyekuuba. Oli n'emisiwa ne gituuka okuvayo ne gifuuka egya kiragala. Nze neewuunya n'abasajja abaagala abakazi ng'emisiwa gya kiragala gyonna gyetimbye ku ngulu. Oba olyamu ki? Okumanya nga n'abasajja balyaguzibwa, temulya mmere waka. Waakiri togenda ku mulala asiba kasasiro akyalina obutonde bwe. Oyagala omukazi ng'emisiwa gyonna gya kiragala giri ku ngulu, yenna yeemyusizza alinga Omungereza. Kulyamu kyomo, okulyaguzibwa. Abasajja balinga abatalya mmere waka. Ebintu ne babifuula ng'ebyokulya. Amaaso galaba wano na wali. N'osanga n'omuntu eyejjeeko obutonde bwe naye n'ogujubana naye. Sigenda ku mulalo, siiya.
ngenda kumulalu ne manyirirwa olukazi lujja lukweyogerezaako ekyejo lwekubye ekizigo emisuwa gyonna gyereze giringa obutimba ku ngulu gya kiragala nze nga nzira ku ggwe eyejjeko obutonde bwo omubiri ogujjeko leeyaza ez'enjawulo osigazizza leeyeeri ng'akatine bwe kakusonako omusaayi gujja osigazizzaako kaveera kabubi nga nzira ku ggwe olw'okuba neeyogerezaako ekyejo sigenda ku mulalu atalina njogera. Kakati ebintu ebimu tubyegendereze. Obuwangwa bwaffe, enneeyisa yaffe, empisa zaffe tuzivuddeko twazisuula buli ggwanga mu buwangire bwalyo. Tumusinze nga liiso ddene buli ggwanga mu buwangire bwalyo era tumutenderezenga. Ate otendereza mu ggwanga ly'Abakongo ng'oli Munyarwanda oba otegeera okitegedde ebintu bifaanaganako bwe bityo. Kale nno omwami ono oba nnyabo alina ekizibu. Lubaale munyiivu, emirembe mingi okuva ku bajjajjaabwe balabika ensonga za Lubaale baazeesamba dda. Tebaakoma ku ekyo bandibaamu n'amasabo agamu agaayokebwa. Tebaakoma ku ekyo bandibaamu n'ebintu ebimu ebyasuulibwa oba mu mayanja oba mu biso oba mu masaŋŋanzira oba mu ttale oba ebifugike. Okitegedde? Kale nno obusungu bungi mu Lubaale w'ono. Wabula Lubaale w'ono alabula era mwagadde. Tuli mu 2021 oba 22 oba 22 oba 2022 n'endoza 2021 bwe mba seerabidde. Bamugambye nti insuwalensi ya namba puleeti yo eggwako 2028. Awo nno weetaagawo okwegendereza. Ekiseera kino eky'emyaka giringa ng'akandabe bw'aba 2021 2028 gy'emyaka 7. Mu myaka 7 gino bamusabiramu kwetereeza, so tebamugamba kwetereeza ku mwaka guli gwennyini gwe bamugambye. Omwaka guli gwennyini gwe bamugambye wajja kubeerawo omuyaga kafungula nkete, wajja kubawo amaziga n'okukaaba. Okitegedde? Amaziga gaatalisangula. Kati bino ebiseera mu myaka gino 7 gye bamulaga, myaka gino 7 mwe waagalira ebyabwe. Bamulabudde bamuwadde sale aggwako 2028 insuwalensi eya namba puleeti y'emmotoka ye ejja kuba eweddeko. Beeba n'abantu oli n'amukuba ekikonde nga badde basaaga baga gundi bamukubye eŋŋuumi emu n'agwa wali n'akala. Tabaddeeko na kimuleze, tabaddeeko na kimuwambaatira. Emmotoka n'egwa ku kkubo nga omuntu ono aloose ekiroto kino mwali n'owulira nti mwafuddemu omuntu omu, abalala baasimattuse oba baawonye. Obadde otamulatamula omusota ne gukuluma, obadde mu buliri mwofiiridde, oyasimudde nnyo omutima ne gwabika. Ebintu bifaanaganako bwe bityo. Omuntu atakyalina bukuumi afa mu nfa ey'entiisa ey'ekyonoonero, enfa ey'ebyewuunyisa. Ye muntu atakyaliko bukuumi. Ate ne bakugamba nti Yesu yakkuuma, yakkuzizza, kijja gwe olaba kituufu n'osuula ebyobuwangwa byo. Gwe weezaala tolina kikamuova. Buli muntu okuzaalibwa mu kika akula n'ekintu ekimukwasiddwa bwe bukuumi. Obukuumi n'amagezi n'entandikwa y'ensi n'enguudo z'ensi bisinziiraka eka omuntu gy'asinziira okumanya omutonzi. Omuzadde kitaawo ne nnyoko ly'ekkubo okummanya, bw'atyo Katonda bw'ayogera. Atalitya kitaawe ne nnyina talimmanya, amagezi mwe gasookera. Kuba gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi. Ayina eyo bayinza ojjanjuluza abantu ne badda mu masinzizo. Muganya okusinza ebyammwe bajjajjammwe baasinzanga batya okumanya Mukama Katonda. Eddoboozi baaliyisanga mu ki? Nabo baasabanga. Ekyo nno kye kyaleeta ekigambo essabo. Essabo kitegeeza essabiro, omuzikiti ssabo, ekyaki ssabo, essabo, essabiro, ekifo we bakuŋŋaanira ne basabira ly'essabo. Okitegedde? Kati gwe buwulira essabo, jasiti essabo mu kika, n'owulira ng'ekyesittazo, n'owulira nga sitaani olw'okuba lya ssubi. Essubi ly'eggwanga lyo. Nti bali abazungu balina masini ze zikola amabaati, gwe walina ssubi. Essubi sitaani, essubi kyesittazo. Ne bazimba ennyumba ku kikagana ne geesiriwaza. Nze nalokoka sikyadde eyo. Gwe weezaala wakulira wa? Mbadde wayita mu ngalo z'abantu bo. Akameremere akakkuzanga n'obugaatigaati obw'abagenyi byonna byagulibwanga bantu bo abooluganda lwo. Oli akyadde onakkwatira ku fiizi biki n'okulira mu ngalo z'ab'omusaayi gwo. Olwaleero okuze we waggudde, ensi onoogikungula. Ogambye sikyadda mu kika olw'okuba bazimbye essabo. Kyesittazo ki ekiriwo?
oyinza okugenda mu ssabo ly'ekika Lubaale n'alinnya ku mutwe n'agamba nti genda obbe wali ebintu obireete. Lubaale ayinza okutuma okubba. Lubaale agamba ye mugagga alina ssente, nkola nsamira nkuwe ssente, naye ayinza okutuma okugenda okubba mu bbanka. Lubaale alina amaanyi agafuusa, okitegedde. Lubaale asobola okutuma mu sseefu y'omuntu ssente zonna ezirimu n'ozibbamu. Olulabye ko Lubaale akikola, naye ng'ate amaanyi tagayina. Lubaale tabba, Lubaale tayisa bubi. Omuntu asamira Lubaale alina okuba nga bamumativu. Muve ku bino ebyabasawo abamu abagenzi batweyingizaamu okuva mu mawanga ag'enjawulo. N'abaffe muno abamu mwebali nga mu nsawo z'omulala mwalowooleza, oli ajja omuzimu gumuluma, oli n'alyoka amugamba nga bw'alina eddogo bwe balina omuteege waabwe. Oli n'alaba nti omusambwa gwe guluma ono gwa kika muzadde, oli n'atandika okufoojalinga ng'ewaabwe bwe waliyo eddagala mu mulyango, mu kasolya, emmanju, mu kkubo erikyama, ku bijja. Omusawo n'agenda ne batandika okukola emikolo egisimbula amalogo. Ensi n'ekuŋŋaana ne bajjayo obuwanga bw'embwa, ne bajjayo amagumba, makovu, biki, ebintu eby'enjawulo. N'omusawo oluusi bye yayise nabyo mu nsawo olw'okuba bagambye nti mukyuke mutunule eri. Okitegedde, mukyuke mutunule eri. Mugenda okuzza okkuba amaaso nga n'ebintu biriko ettaka nga kituufu ava bisima kati. Okitegedde, naye ng'omuzzukulu muzimu gwe gumuluma jasiti. Ebintu ebisinga ebyo bubbi wano mu mpewo mwebiri, empewo zinnansangwa. Omusawo omutuufu yandiyisizza bw'atyo. Ensi, ebyokwewunda by'ensi omanyi nti bituzi by'amaaso. Abantu abamu abasinze okwerimbika muno n'okugikyayisa abantu. Abantu okweyiwa mu makyaki g'abalokole, abantu balabye ebintu eby'enjawulo ng'ate tebawona. Omusawo azze agambye mulina omuteego. Omusawo atandise okukwata omuteego abagambye mukyuke mutunule eri. Oluusi alina ebintu bye mu nsawo, bigumba, bisonko by'amakovu, biki, ebiwawo by'enfudu, obuwanga bw'embwa. Abagambye mukyuke mutunule eri. Ekinnya atandise okukiyiwamu amazzi. Bw'asima bw'agamba eddogo lino ly'amaanyi, bw'asima. Ebigumbagumba bino byonna ebintu eby'enjawulo, decoration ze ziri mu nsawo, aziggyeyo azigasse mu ttaka liri. Zifuuse ng'eziziikuddwa azitadde kungulu. Abagamba eddogo liweddeyo, mukyuke mwenna, mugenda okudda nga amaaso mugazza ku biri ebiziikuddwa. Abantu bonna nga bakuŋŋaana nga ne TV zikwata amawulire agafaanaganako bwe gatyo. Tetuganye eddogo gye riri, naye ate mulimu n'obuwangwa obumu obutwerimbiseemu. Mulimu abantu abamu abafuna sayansi okuva mu mawanga gatulinaanye. Omusawo wa wano Nansangwa asamira empewo zinnansangwa, empewo ez'omunju enzadde, tasobola kweyisa bw'atyo. Abantu abamu abakola ebintu bwe bityo oluusi babeera bakyewaggula. Oluusi yakulirako e Nigeria, oluusi akoleddeyo ku mirimu, oluusi agenzeeko e Congo, luddawa. Ate n'abagaba layisinsi nabo ne bakusobera. Bo buli we basanze omusawo kasita aba ne ssente nga bamuwa layisinsi, oba oli atadde kabugo mu mulyango nga bamuwa layisinsi, oli agamba nakomyewo okuva e Tanzania eddagala twalireese. Muganzi we yakukyawa ebyabula bikyamaanyi g'ekisajja lubalula, abakyala basiiriza entamu, abatagenda mugga, kapande kali ku kkubo wali. Nze gundi okuva e Bunyalugulu, nze gundi okuva e Congo, omusawo Seeka gundi okuva e Tanzania. Abagaba layisinsi mu nsi nabo ne batusobera. Bannansi bandibadde beeyagalira mu nsi yaabwe, n'abasawo b'ekinnansi bandibadde beeyagalira mu nsi yaabwe. Bambi mulimu abasawo abamu ab'amazima, mulimu abasawo batasobola kuddamu ebyo, ng'ekituufu ne Lubaale tabakkiriza. Ne weebuuza Lubaale ki akkiriza omusawo okumala okukola katemba bw'atyo? N'olya ku TV nti essabo ly'omuntu baaliziikuddemu omufu, baasanze entaana 2 nga mbuga, ennyumba za ssubi, za ttaka, era nga wabeerawo abalwadde, nti baaziikudde omufu mu ssabo. Obuwangwa bwa wano kituufu? N'osanga omusawo nga yateekawo kasubi naye ng'ekiro abbirako kasubi. Emisana waliwo akapande akalaga nti ono musawo Muganda, ate ekiro nga mubbi wa mmundu, era ng'omuntu gwasse n'amulemerera alina muziika mu mbuga omwo, temubiraba nko ku TV. Kale nno obuwangwa busi bwaffe wano. Obuwangwa bwaffe ne bw'oba owanga kasubi ya Lubaale tesalibwako musaayi, empagi ya Lubaale entuufu tesalibwako musaayi. Okitegedde? Era Lubaale gwe basaliddemu omusaayi yavaamu ebizibu. Abasawo abamu basanze ebizibu eby'enjawulo omuli okusaddaaka abaana, naye nga emiwango gya Lubaale emibereberye gye gyaleeta obuzibu. Lubaale wamuliisa omusaayi gw'ensolo. First
kakati gye bujja bweyongera ng'ogenda osamira osuubira ki? Empagi ya Lubaale enkulu, imagine nga Mukasa kwa kkira, Ndawula kwa kkira, Kabaka kwa kkira, omuzimu omukulu yandisaliddwako ekisolo, n'osanga empagi ng'esaliddwako embuzi 2, n'osanga empagi ng'esaliddwako enkoko, ate ebimu ku bivudde mu mpagi mu mbuzi omwo ne biziikibwa ku mpagi. Lubaale wa wano, Nansangwa, Lubaale Omulangira, Bakawumpuli, Bamuwanga, Bamukasa, babuuka omugerengejjo, Kabaka bulamu abuuka omusaayi. Omuntu omulubaale omutuufu anaazibwa omusaayi, omulubaale omutuufu anaaba eddagala erimu omusaayi. Ekituntundu ekyo oluusi oyinza okusanga ku mayembe oluusi nga bagawanga, jjembe liyinza okusaba embuzi yali eya Luyina, ejjembe lino nga bamaze oddiwanga basobola oddikombesa ku musaayi, naye ogw'ekisolo so ogw'omuntu. Lubaale ki gw'oyinza okusanga n'osanga nti musawo Muganda yeekobanye ne gundi ne basala omwana, tembiraba ku mativi, kituufu kya nnono za wano. Era abakikola bonna kyova olaba tekyebulizaayo, babakwata. Omuntu gw'osaze obusazi teyeebulizaayo. Omuntu tali yekka, omuntu tafa yenna. Omuntu alimu abantu babiri, waliwo ekitundu ky'obuntu n'ekitundu ky'omwoyo. Ekitundu ky'omwoyo kikuloopa, gwe n'oba weeyita enduutu amagezi kikuloopa. Omuntu atta muntu munne, kizibu omuntu okutta omuntu ne batamumanya. Gwe ky'oba omanya eno ennyama gy'osazeeko omutwe gy'oggyeko ebituntundu by'ekyama, naye waliwo omwoyo oguvudde mu nnyama eyo. Omwoyo gugenda kukulondola era gugenda kukuloopa, era bwe banaaba banoonyereza bajja kukusanga era bajja kukukwata. Okitegedde? Abantu abamu ab'ekinnansi be bakwata ng'oli yeekobanye n'omuntu ne basaddaako omwana, basamira mpewo ki? Empewo Nansangwa ezaffe mu Buganda wano kababeere Banyarwanda, kababe Banyankole, kituufu zigenda mu musaayi gw'omuntu? Kituufu zitta? Kakati ate awo bagamba nti sitaani baba tebakusinze. Empewo ddala empewo ey'omunju eyakera enkya nekkwata nga tolina woogiguze, nga tolina woogisuubula nti edduuka lino litunda Lubaale. Kituufu egenda mu musaayi gw'omuntu? Oba abantu be beesulise, oba kwagala nnyo ssente, ebikemo byeyongedde. Oli ayinza okujja ng'oli musawo wasamira bajjajjaabo nakugamba ngenda kuwa obukadde 5 nfunire omwana, naawe n'ogenda n'omufuna n'omusalako omutwe. Essente, obusente, Lubaale bw'oba otandika omusamira taliiko mateeka na biragiro. Okwata mangu ekyabajjajjaabo n'obugumiikiriza bwe bukulembera. Lubaale bw'aba kkuumye ng'ogaba nnyo omukisa ng'era okolera abalala ne bagenda ne bafuna, gwe nga tofuna, lwaki toba mugumiikiriza? Ba Yesu ku nsi baalekako amaka, Nabbi Muhammad ku nsi yalekako amaka. Ddayo emabega mu bitabo by'abeeru nabo balina obuwangwa obwogera ku bugumiikiriza. Bwe kiba nga kigambibwa nti Yesu yali mwana wa Katonda, lwaki ku nsi teyazimbako kibuga? Ate nga Katonda yennyini ssente, Katonda ye nannyini magezi, abataddeko ebyamajolobero byonna ku nsi Katonda yabawa amagezi, yabawa amaanyi ne ssente. Bw'abanga Yesu yali mwana wa Katonda, lwaki omuntu obuntu yava eri n'amutta? Era omuntu oyo mubudde obwo n'atafa. Kale n'ebintu by'ensi bugumiikiriza. Lubaale si byamagero, si byewuunyisa. Omuntu asamira Lubaale tosobola kulowoozesa balala nti oli wa ttabbu, era ensi tejja kukumanya, era osalako omwana omutwe era ng'olina okukimanya nti enkya bajja kukumanya. Okitegedde? Omuntu atudde mu bituntundu bibiri, ekitundu eky'omwoyo n'ekitundu eky'obuntu, ekitundu kya body frame. Kati gosse frame olowooza omusaanyizaawo, era babakwata. Okitegedde? Oli yerimbisa embi ekinnansi, ate ekiro atta abantu n'owulira ku mativi nti embuga bagizeekuddemu omufu. Empewo za wano kutuswaza obuswaza, okuswaza obuwangwa n'ennono bw'oba olaba kijja. N'abagaba layisinsi bandibadde batambulirangako abantu abamanyi, so si bano nti njigiriza buwangwa n'ennono. Bino byempulira ku leediyo, onaasomesa buwangwa na nnono mbw ate simanyi. Abantu mu ddeeka nga bw'olya Buganda byesomesa, abantu mu ddeeka, abantu mmanyi obuwangwa n'ennono, okuteekawo ekisaakaate. Basomesa abaana obuwangwa bwabwe, basiba batya oluwombo, ofukamira, okola empisa. Okwo kuva mu kkubo, kutandikira mu kkubo. Ddayo emabega, somesa abazadde b'omwana oyo obuwangwa n'ennono kye ki. Obuwangwa n'ennono si kuyiga kusiba mpombo, ebintu oba obivudde wakati. Obuwangwa n'ennono kye ki? Obuwangwa n'ennono mulimu okusamira. Kati bw'oba okusamira okusudde ebbali, bino by'otendeka omwana agenda bituukiriza.
bwe baba nga basuula empewo mu kika kyabwe omwana ne bw'anaakola empisa n'afukamirira omusajja ne yeetonda n'afumba oluwombo oluyina akawoowo akalinga ki era nga si waakufumbirwa alina ebimugoba ewaka era tajja zikola era be baana b'osanga olwaleero nga bamalaya n'aggamba twakolako empisa twegulako twafukamirira n'amavivi ne ganuubuka twateeka ebyenyi wansi twafukamirira abasajja nga bafukamirira bakabaka naye amaka gaagaana ensi yagaana n'ensalawo n'enzija ku kkubo teri malaya ali ku kkubo aliko lwa ssanyu baamala kulemererwa baakolako empisa baaweereza abasajja nga baweereza bakabaka naye amaka sitiiru gaagaana omwana ne bw'alikola empisa ng'alina ekimugoba obuwangwa n'ennono kye ki ebisaakaate byandibadde bisomesa abaana obuwangwa n'ennono nga kigattako n'omuzadde omwana azze mu kisaakaate eyita n'omuzadde basomese obuwangwa n'ennono mu ngeri y'okubaddizaayo ddala ewaka ku luggya okumanya omutuba kye ki ebika byogera ku mituba ne byogera ku masiga naye emituba kye ki omutuba mu lusuku lw'omusajja oba semaka kye ki essiga kye ki ekika kye ki obusinziro kye ki ensozi ez'enjawulo oba obutaka obw'enjawulo butuddeko embuga z'emisambwa ate bye bika bya Buganda ate kabaka waggulu ye toopu akulira eby'ennono n'obuwangwa embuga z'ebika oba obutaka bw'ebika kuliko amayumba ag'essubi agalaga ennono z'abajjajjaabwe kakati ate bw'onooyita omwana n'omuyigiriza okusoma oluwombo n'otaddayo kuyita muzadde w'omwana oyo okumugamba nti kyolaba gy'osibuka ku lusozi genda okisosowaza awaka omutuba gutegeeza kino ti omwana bwe yazaalwanga edda baafugikanga omwana owokubiri ku kitooke kya Nakitembe baakolanga emikolo bwe giti okumala omwana oyo nti taata yabuukanga maama ne maama n'abuuka taata kwe kumala omwana oyo ku kitooke omwana baamwanjulanga ku mutuba okitegedde ebintu eby'enjawulo nannyinimu yabanga ne kino ewaka wabangawo kino si kukuŋŋanya bukuŋŋanya mikalabanda nankumbi ŋŋanda kanti tutaddewo ekifo ekyobulambuzi museum okitegedde abaana basomesebwa enkumbi eŋŋanda kyeki yakolanga mulimu ki ebintu ebisinga bifunibwa abantu abamanyi abasobola okubisomesaako abaana omwana bw'agenda mu kisaakaate bamusomese n'ebyedda enkumbi eŋŋanda yeeno ekyalunzanga endiga ku kika yakkirangamu amaanyi weegati naffe tulina zimalayika abafirika abaddugavu oba omuganda oba omunyankole tulina zimalayika nyabingi yaani nti oyo namasole mu kitundu ky'abanyarwanda nyabulezi yaani nti oyo mu kitundu ky'abalundi buli omu mu buwangwa bwe okitegedde Buganda bwe banga egatta amawanga ag'enjawulo nsi y'amawanga magatte kuba kyekyavaamu ekigambo muganda esomesa abantu buli omu mu ggwanga lye okitegedde nti enkumbi oba akasimo ku kika kyaffe kategeeza kino akasimo bwe kabeera mu nnyumba kalina omugaso bweguti emikalabanda girina omugaso bweguti ekkomago ku kika lina omugaso bweguti nti ekkomago lyabangawo mu Buganda ate bajjajjammwe baakomaganga embugo ze baleeteranga Ssaabasajja Kabaka olwaleero bwe mubanga omulembe gwa kizungu ebibanja bitono muli ku mapoloti zimba ekkomago bw'oba olina poloti nga ngaziko okufuna emirembe abantu bagende nga babajjukiza ebyaliwo nga basinzira ku muzadde n'omwana ono omutaali mu siniya 4 oba siniya 3 okitegedde awo omuntu ajja kusomesebwa okusiba oluwombo okukola empisa mu maka okitegedde omuntu bamusomese n'okulambula abasawo bano okubawa layisinsi kwandibaddeko abantu abamanyi oli asobola okutunuulira kasubi naga nti eno kasubi si ya Lubaale eno oli ayina liiso lya mukulu sayikoloje mu Lubaale mwali kubanga osobola okutunuulira omuntu n'omukebera nga wadde tonnayita jjajja n'ombuulira ekimuluma era osobola okutuuka mu mbuga y'omuntu n'oga wano waliwo Lubaale wano tewaliwo Lubaale ono muyaaye ono si muyaaye okitegedde ebigezesezo bibeerawo ebimala naye layisinsi egabibwa buli muntu atadde akatimba mu mulyango okusala abantu kusobola okuggwaawo wano ennono ya wano esala abantu ennono ya wano eraba omusaayi ennono ya wano osobola okuziika omufu mu kasubi mu ssabiro lya wano linnansangwa bajjajjaffe mwe basabiranga n'owulira nti omusawo ayina n'essabo eririko essubi bamukutte asaze omwana amuggyeko ebitundu byekyama agenda bikozesa ki ate n'abantu abamu oluusi abasawo bajja ne basamirira Lubaale olufuna akasente Lubaale akyalina olugendo lwabadde amutambuza akyabanja olufuna emitwalo 2 emitwalo 3
ng'ava ku ekyo kyabadde akyatambuza ng'atandika okukola ng'ateekawo ekipande obasanga beeranga ku maleediyo nze nkola ennyo nze nkola kibiki ayita abalwadde mu Lubaale babayita bwesi abalwadde beereeta bokka osamira busamizi Lubaale n'omumalayo n'atandika okukuleetera abalwadde oba akuleetedde bataano beera mugumiikiriza ennyingi zaaki ezinakuzaalira akabasa ozo obulamu bw'omuntu bukoma ku nsi omuntu bw'afa yeeyongerayo ate omuntu bw'afa asanga evvunaaniro omuntu avunaanibwa era omuntu akomawo nga muzimu ne gukulaga nti gye guli teguteredde guli ku bibonerezo eby'ekika ekyowaggulu n'olwekyo ensi ereme kutwemazaamu ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo n'olwekyo tubadde tulandazze bwe tudda ku kirooto ky'omwami ono oba nnyabo ekirooto kye agambye nti yinsuwalensi y'ennamba puleeti ye eggwako 228 tuli mu 221 kati yinsuwalensi ya namba puleeti ya mmotoka ye eggwako 228 gy'emyaka 7 mu maaso mu myaka 7 bakugambye tandika okwetereeza ogenda kufuulibwa feeriya ogenda kuggyibwako obusajja bwo oba obukazi bwo omuntu bw'atyo yeekanga enkya mulalu insuwalensi ye muntu atakyaliyirirwa omulalu bw'agwa eddalu eriyo abalalu nga babavaako ab'ekika n'ab'emikwano babayitako beerolera bwerolezi omulalu nga yasigala ekintu kimu kulya ku kasasiro okitegedde ava kasasiro ono n'agenda ku oli anoonyako ebyokulya eby'okubezaawo obulamu ensi yamuvaako takyalina buyambi insuwalensi kitegeeza ekintu ekikuyambako ng'osanze obuzibu ye insuwalensi ojja kutambula n'obuyinza bw'abajjajjaabo naye ng'obuyinza bw'abajjajjaabo tebuliiko bulezi ye muntu okutabuka omutwe omwami ono oba nnyabo ekiseera kigenda kutuuka atabuka omutwe agwa eddalu ddala ery'ekikulu okitegedde takyalina buyambi ye insuwalensi kitongole ekikuyambako singa obeera osanze obuzibu obuteebereka omuntu bw'alwala afuna abajjanjaba muntu bw'aba talina ssente bamuwola bamuwa bamukwatirako bamukwasizaako oli ne waba agenda kuwasambaga bamukwasizaako ye namba puleeti eyina insuwalensi emmotoka ye Lubaale namba puleeti bye byogera ku mmotoka okutambulira mu nguudo z'ensi mw'oli enkya emmotoka ejja kugwa mwala insuwalensi bw'enejja ng'epima akabenje engeri gye kaabaddemu ng'ekuliyirira enkya emmotoka ejja kukwata omuliro omwami ono oba nnyabo ayolekedde ebizibu ebyenjawulo nti omusota ne bwe gunaamubojjanga abantu banaagenda okumanya nti gumubozze ng'olunaku lulamba luyiseewo ng'obusago bwalinnya edda ku mutima omwami ono ye muntu asobola okufuna akabenje k'omuliro omusubba wa ne gwokya ennyumba nga mwali yeebase agenda okuwulira ng'omuliro gumazeeyo ennyumba bagenda okujja okudduukirira nga tewakyali magezi omwami ono ye muntu asobola okubeera mu takisi negwa mu luwonko abadduukirize bagenda okujja ng'obudde buyise omwami ono ye muntu asobola okubeerawo n'atabuka omutwe n'abeera ku kasasiro ne watabeerawo atiisa kiteeso nti tumutwale ku musawo tumujjanjabe bonna ne bamwesamba ne baga titweyingiza mu ebyo ne lubeera lugenderezo n'awangaalira kasasiro ebbanga lyonna nga taliiko ayamba omulalu tabaako ayamba kubanga n'emmere gye basuula kasasiro tebagisuulirako ye abantu basuula mmere egaze emmere eyiseeko naye nga tewaliwo kigendererwa nti tugenda jjuwa omulalu aliko omulalu asanga kiwedde eggulu eryasuuliddwa kasasiro ye muntu atalina buyambi kati omwami ono ekirooto kye kibi nnyo ekirooto kye kisobola okuvaamu okufa kyokka tekyogera nnyo okufa kyogera kuwangalira ku bulamu ewatali kikwatirako mu nsi empewo zigenda muvaamu ono omwami mu myaka gino 7 omwami ono yandibadde mugezi nga yeenoonyezaamu ateeka okuba nti aliko empewo naye ng'empewo ezo si nyiivu ndwadde si nyiivu nyiikaavu baazisuula ku mirembe mingi tukunyonyodde bingi musajja gwe oba mukazi gwe baako kyojjamu muloote ng'ebirooto nga mufaayo nnyo okubimanya omuntu yenna aza okukaalootaganye era ebirooto ebyo ng'obijjukira manya tebijja byokka abantu bangi nnyo balina ebizibu okuva mu mayumba gye bava kyokka ate abantu ku bizibu kwe batemedde ettaka abantu ekivaamu bw'abonaabona ennyo ng'agenda yeerokosa togenda kkeera nkyozaalibwe mu kyaki wabula oliko gy'ozaalibwa yeewammwe ewammwe buli ggwanga mu buwangire bwalyo mu ggwanga lyo ebyo jjajjawo bye yanonoozanga bye bitussa olwaleero osanga omuntu ng'abadde mu ssente olwaleero emirimu ne giggwawo n'omusanga asabiriza ng'anyumya history ku mwenge gyafuuyira oluzungu naganze navugawo ku mmotoka 2 nengabako n'emu naye ng'olwaleero takyalinawo wadde emu ente zonna zaafa ze yali alina buli kimu akati mulina okwegendereza ebintu by'ensi mulina okukwata ensi n'obwegendereza mulina okwegendereza ennyo mwezuule mumanye ekyo ekiri mu kika
abantu gye bakomye okusuula ennono Lubaale asazeewo okubalwanyisa ezenkanankana n'ebisikite zaaka okubuukira gundi waabuukidde mwabuukabuuka n'abazungu kati Lubaale temukomye okwo ne musaanyaawo ebibira ensaalu emisambu egisinga obungi bulijjo gitudde mu miti eminene ku nzizi luddawo abantu bagisazeewo omusika bw'asikira ekibanja oba ettaka emiti gy'asanzeeko eminene agisalako tamanyi kyagisimbyako obusaka oba obubira obubadde mu bibanja omwo oluusi obwawummulirangamu engo nga jjajjammwe ebyama yabimanyi abasika basikidde ebibanja mubaleeta nkulaakulana omuti tegusula waasula si gwe gulimu ssente nnyingi ennyo ezinaamugaggawaza gye basooka okusalako obubira bwe basanzeeko ne babusaanyaawo kakati emyoto gikyalina we gituula obutonde busaanyiziddwawo ensaalu zisaanyiziddwawo abantu bazizimbyemu ensozi ebisaka bitemeddwa emiti eminene emikoko emiwafu gisaliddwa enzizi ezabangawo bazizibye abazungu batutulira ddala ku bwongo ne batulowoozesa nti n'oluzzi lw'enkomo osobola oduzimbako n'olufuulo olw'omudumo era ne tuloba kakati ne bagamba nti amazzi amayonjo gajja kuvanga mu mudumo olwaleero genda mu malwaliro typhoid omusujja gw'ensiri ogw'omu byenda abalwadde bangi ate nga mufubye nnyo okuzimba nayikondo n'enzizi eza payipu ez'emidumo abantu bazibye enzizi z'enkoma ezatuulangako emisambwa kwe gyanyweranga kwe gyazannyiranga kwe gyanaabiranga enzizi z'emisambu ez'enkoma ez'abannaalongo ebituntundu ebyenjawulo bazizibye bazimbyewo amayumba bazizibye baziyeemu ettaka bazizibye bazimbyeko enzizi mbu ez'omulembe ez'emidumo mbu enzizi z'emidumo amazzi gaba mayonjo kyokka obuyonjo bwonna obunoonyezeddwa mu nsi muno sibulaba era tuwunzisa eddagala lye litusalirawo amalwaliro ge gatusalirawo bw'olwala eddwaliro lye likuvumula eyo yonna paati of kukola ssente bizinensi ey'eddwaliro ekula okitegedde n'onoonya abantu ababuyabuya kye baanoonya ne kikusobera firiji gye zikomye okujja era endwadde gye zikomye okujja ez'omu lubuto eziva mu mazzi okitegedde okulwanyisa amazzi okubeerawo so nga emisambwa mu nsi muno gyayita ku mazzi nga gijja olubereberye gaali mazzi olubereberye ebyokunywa by'emisambwa obutalabika mazzi Lubaale yayita ku mazzi ng'ajja olwaleero buli kintu kyonna kirwanyisiddwa emiti girwanyisiddwa ejjatulangako emisambwa emiti eminene omusika bw'asikira ekibanja nga kirimu emiti emikoko emiwafu biki emisizi asalako misale okwagala essente ez'amangu kutuzaalidde akabasa abaana abaddawo enkya ebintu ebifaanaganako bwe biti abantu tebakyali bagumiikiriza n'abasawo bennyini be tubadde tuwogerako abamu tebakyali bagumiikiriza bayiseeko Congo bayiseeko Tanzania bayiseeko ludda Lubaale bamutabuddemu ebirala n'osanga essabonga lya ssubi ng'era lifaananira ddala erya wano mu nsi yaffe nenga bakugaba zikuddemu omuntu nga mufu okitegedde obuwangwa bwa wano ekizirira ddala nga n'okutta kitta okitegedde nga n'omusaayi gw'ensolo gwennyini guyinako we gukoma embuzi bw'ojanjulira mu kasa bajanjula mu kasubi n'ogitwala n'ogisala ku bbali ng'enva okuwanga kasubi bw'omala okuwanga empagi zaako ebirala tosalirako musaayi bw'oba embuga eyo ng'omaze okuwanga empagi yanjulako embuzi z'abajjajjaabo bbiri okitegedde embuzi ezo mugende muzisale mulete mufumbe ekijjulu Lubaale temumuyisa nga kitemu ng'omuntu omutemu nti mutemu tyatambulira ku saddaaka okuva emabega yonna baakumanga lwoto ne bookya akaliga ne mu Lubaale mwekiri mu Lubaale osobola okuddira endiga nnamba n'ogyokya ku kyoto embuzi nnamba n'ogyokya ku kyoto ye saddaaka wa Lubaale saddaaka esobola okubeerawo mu mwaka emirundi ebiri oba mwaka omulundi gumu okusala enva ezinaalibwa ku bijjulo bya Lubaale bw'eba nti eyingizibwa mu nnyumba y'omusambu ogw'omukulu n'ayanjulibwa ente eyo senkulu n'agiraga akambe mu bulago n'amala n'akwasa omubaazi ne bagenda ku bbali ne babaaga ente eyo so tekitegeeza kutonnyeza musaayi ku mpagi ya Lubaale oba mu nnyumba ya Lubaale abantu abalaze ennyo omusaayi mu Lubaale amala ne yeefuula n'ayingiramu ekitundu kya kifaalu kubanga Lubaale yenna bw'omumanyiza omusaayi ajja kutuuka afuuke ekirala be bantu boyinza okusanga nga akoze ebyambyo ne bifaanaganako bwe bityo okitegedde kale nno omwami oba nnyabo nannyini bubaka buno bwa insurance ya number plate olina okwegendereza ennyo bakuwadde ssale ya myaka 7 kyokka emyaka 7 ensi egenda kukulimbalimba obere ku bulimo bandaba batya waffe tuli basomi biki ku mulimu bajja kungoba mwe muzaalazaala ennyo n'ozaala olwebeeya lw'obwana n'obeera n'obwana kano kayiika eminyira kali kaakabuto kano kabuviiri bukulukuse kano kanyanya nnyo ku mbalaza buli budde kitegedde ogambe siina gwe nja bulekera ate obwana naabukola ntya ze taata nze maama teri
teri kikugaana kutereeza nsonga z'abajjajjaabo olw'okuba olina olwebeeya lw'abaana. Abaana bagabanyizeku ekyo kitono ky'ofuna ne Lubaale omugabanyizeku ekyo kitono ky'ofuna, weetereza otereza obulamu bwo. Ebintu bino tubikukuutira nga tetukumanyi nti tukulabangako, tulina kyewali otuwadde. N'olwekyo twogera nga bazadde kubanga ensi tugimanyi, experience gye tufunye mu nsi muno kuva tetwabeerawo emala. Obutalabika buluma butya, abantu babonaabona. Abantu abayiseeko mu bwa minisita bikinze nkola nga gundi mu gavumenti, mutunuulire empunzika zaabwe bonna. Mbadde mukulu bwenti, mbadde nvunaanyizibwa ku kino, mugende nga mubalondoola. Abantu abasinga abawummudde emirimu egyo mubatunuulire empunzika zaabwe, ojja basanga mu maka gaabwe nga bakaaba, okitegedde, naye nga ebitabo n'ekkalamu bwe basoma ne bafuna amadiguli, bakola mu woofiisi, okitegedde, bakungulamu kuzimba bigere, migongo kutuka. Osanga omugagga eyali alina ekifo mu gavumenti ng'olwaleero ebigere tebikyajja mu ngatto, yenna nga byengedde bizimbye, abyambaza siripa, tebiva mu stokisi, naye nga ssente zaaliwo nga n'ebyobugagga abiina, amataka yagategeka. N'osanga omugagga ng'amaze okufa, abaana ettaka lye ne balikubako akalulu ne balitunda byonna. Abagagga teri mugagga aleka abaana bategeera. Mwegendeza amaka g'abagagga, mwe muli abaana bayiika endusu, okitegedde, be bazaala ebyanayana. Mutunulira amaka g'abagagga, lwaki bazaala abaana abagwengere? Okitegedde nti omuntu bw'afuna ssente ayonooneka, omuntu bw'afuna ssente alema okwebuuza nti ssente zino zivaawa, omuntu bw'afuna ssente asuula ekika kye, omuntu bw'afuna ssente bifa mu kika kye abatayagala kumanya, omuntu bw'afuna ssente ne bw'omukubira essimu n'omugaa nti Lubaale nnuma, olw'okuba afuna ssente tasobola kwanukula, tasobola kuwuliriza. Kiviiriddeko amaka g'abagagga bangi okuzaala abaana abakubwa olumbe, baana abayiika endusu, abaana abaagatama, abaana abaagatwagane n'ag'amasiga, agatwagane n'ag'amasiga bonna bulongo, abaana abakubwa ennyimba basanga mu maka g'abagagga, abaana abalina ekifu ku maaso basanga mu maka g'abagagga. Abagagga bakozesezza ssente okuvumula abaana bo, kigaanye. Mulimu abamu batwala ne Bulaya, kigaanye, ne babatwala mu malwaliro ag'ekizungu, bigaanye. Okitegedde, ebyana ebigwengeregwengere, ebyana ebibuyabuya, ebyana ebiyiika endusu sanga mu maka g'abagagga. Ne mu ntabala eyo tubasanga abagagga mbapaakisa amamotoka, naye ng'ekimuleese mwana ng'omwoyo gumuluma, omwana nga yayonooneka, omwana ng'aganye okutegeera, omwana ng'ebiiso bitunudde ku nnyindo, ebiiso ng'atunula nga kinnabbubi. Okitegedde, byonna obisanga mu maka g'abagagga. Lwaki? Nti omuntu bw'asoma n'akulira mu masomero aga boarding school, omuntu akyawa ewaabwe, asigazayo omukwano gumu, waliyo taata, waliyo baganda bange ne maama, asigala ekintu kimu bw'abeeramu n'emitwalo 10 kugibaweereza. Mutabani ennyumba egenda tukuba n'agamba olubalaza balukole, by'abeera asigalidde abanga Katonda, abanga nti ensi yagimala. N'olwekyo abantu abasinga obungi abafuna ssente muleme ate kubeera babuyabuya nnyo kusingawo. Osanga omuntu nga mu biseera bya ssente yeeyagala, n'omusanga nga ssente ziweddewo, n'osanga oli nga amataka gonna agawangaazizza, ebizimbe byazimbye mu Kampala biwangaazizza, kyokka abaana be nga temuli mu magezi. Abaana b'abagagga abasinga obungi baba tebalina magezi, era taata bw'amala okufa ssente zikoma ku taata. Abaana buli wagabanye alowooza kutundawo, kubawo bbeeyi, baana balowooza genda kubyeyo, kentunde wano, biki. Abaana baba tebaagala kukola, baba basemugayaavu, babeera balende bavu, baba obwongo bwabwe bubeera bulowooleza kumpi. Lwaki? Ssente zirina kukoma ku kitaabwe, kubanga kitaabwe bwe yazaala abaana teyabategekera. Okugula amataka n'okugula ebizimbe n'ennyumba z'amaduuka nti abaana baligabana, ebyo si ze ntegeka z'abaana. Entegeka z'abaana waakiri obeera ng'oli mwavu naye n'obaako by'omanyi okuva mu kika. Babayita mu nkiko z'ekika. Omwana aliko Lubaale mu kika asobola okubeerayo nga yayavuwala, nga yasiiwuuka, n'akubira muganda we ali mu Kampala. Muganda wange Sebastian, Lubaale nnuma, natambudde ne baŋŋamba ebintu binnuma, ndiko omuzimu gwa taata. Omugagga n'asooka amuddamu ndoboozi ery'ekigagga, asooka nakwesekeramu n'agira bakugambye oliko omuzimu, ebintu bye weeyingizaamu ebyo taata wano yagamba ebyo ebintu bikyamu, genda osabe oba genda wa Pastor Kandi akusabire. Ye mugagga, baba n'eddoboozi nga lya kigagga, baba n'akaseko akaduula, baba n'enziramu yaabwe ematiza, kuba olw'ensonga ewaka babeeranga bakatonda. Omugagga bw'ajja n'akyala muganda wammwe, gwe nga Lubaale akuluma, tolina ddoboozi, tolina bwogerero. Okitegedde, omugagga n'awulira nti olabika otambula ku basawo, asooka kaseko kaduula akakudaala gundi ennaku zino olina omulimo akati bw'obeerawo ng'ogamba munnaye emirimu gyagaana buli wenkola, omanyi obanga eyalemererwa n'eddoboozi liba lya ggonjewa, muganda wamuona atuuka n'abanga Katonda ewaka, kati omuddamu ng'addamu taatawo. Baba nti kakati emirimu bwe nagenda n'ensaba wali byagaana biki
ate nga bagamba watandika n'okweraguza ebintu ebyo mweyingizamu bijja baleetera obuzibu. Bintu bye mweyingizamu ffe tusoma busomi. Genda mu kyaki kino kitono nnyo waayo ekirabo kyo. Weekwase Bayibuli. Jangu kutwale wa Pasita Kakande akusabire. Kaakati omwana oli n'abulwa kyaddamu omugagga ono. N'abulwa kyamuddamu, waliwo ebiyimba ebiruma abantu nga tebinyumizika walala ng'obyemanyidde wekka. Abaana abaliko empewo waliwo ebintu bye batasobola kwogera. Okyemanyidde wekka bw'oba weebase mu kiro togg'omanya engeri gy'otulugunyizibwa. Entulugunyizibwa gy'otasobola kunyumiza mulala. Mu kiro nga weebase. Embeera gy'oyitamu mu nsi. Bwe bakutwala okukola oba okukozesa omutima gugaana. Omutima tegwagala gukozesa. Olw'ensonga otuddeko abagagga ku mutwe emisambwa gy'ekika egyali emigagga emirangiro otuddeko omuzimu gwa jjajjawo nga gwali mugagga. Kati ng'obuli mulimu bonna bakugamba bakukubiriza ogenda okole toyagala kukola genda okole. Kati nga kituufu naawe ofaayo n'ogenda onoonye ssente kuba olina okwegulira essaati. Nate nga bw'otuukayo ofuna ekintu ekikugamba vaawo wano. Kati ng'olina engeri gy'otasobola kubinyumizaamu bantu. Kati muganda wo omugagga akyali ewaka bagamba watandika okweraguza toyagala kukola. Ate bw'ovaawo ng'otusaba naffe tukola bukozi. Olina kukola okubeera obulungi mu nsi. Omuntu atakole tajja kubeera mirembe. Lwaki toyagala kukola? Olwo atandise n'okuyita mwana gwe lwaki toyagala kukola? Yeetadde mu kiti ky'omuzadde olw'okuba alina ssente eka yafuuka Katonda. Bw'ajja bamaama bafukamira bataata bafukamira. Okitegedde omwana bw'agamba nti bandoose essabo. Taata akubira mutabani we oyo omugagga n'amugamba nno omanyi nti gundi ono kaseekende. Ayina ebintu byatugamba gamba wano mu waka walina okubaawo essabo kati olw'okuba omugagga ono omwana bamutongoza nnyo nnyo ewaka nga yafunye ssente. Bye bintu by'essabo tageza n'abiteekawo taata nze nkubuulidde. Tabiteekawo maama. Alo maama. Alo olwo bali ku ssimu. Maama oyo omwana omulaba. Omwana ajja kuleeta ebintu ebitajja kusoboka waka. Temuteeka essabu ku kibanja. Kale era tujja mugamba bintu ebyo alina obivaamu tujja mugamba mutabani. Kale tateekawo ebintu ebijja kuleeta obuzibu. Ate si bye byatta gundi. Gundi wano bagezaako okusamira bawangaala. Kaakati ate omwana ajja kutuleetera ebizibu kiba kisobose. Omwana ewe aba agaanye okukola yeetaaga kugoba waka. Okitegedde abantu gwe bava okusindiikirizibwa. Abaana abamu bafuna ssente waka beefuula nga bakatonda. Akati n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo gwe nannyini kirooto kino va ku bantu teweetekanga ku bantu. Kitaawo ne bw'abanga tategedde kikyoli ogendanga mu maaso ne kyoliko. Maama ne bw'abanga tategedde kikyoli ogendanga mu maaso ne kyoliko. Omuntu yenna aliko empewo yenna empewo ziteekawo emisanvu mu kkubo. Osanga muzaddewo kitaawo nnyoko baganda bo basenga abo bonna ne bakwegana ne bakugamba ebintu ebyo biveemu. N'osanga omulokole nagga nti ebintu ebyo biveemu si byangu. N'osanga oli nagga nti ebintu ebyo ne bw'otabuka omuntu teryaddamu kukulaba. Bwe yavuwala teryaddamu kukulaba. Embeera bwe kutuukako teryaddamu kukuwola. Ne gwewawolanga ne gwewawanga bonna bakwesamba. N'olwekyo Lubaale bwakukwata obanga mutume obanga mbwa njeru buli kibonyoobonyo kyonna gw'otambula mu kkubo gw'okoona ebigere ekizibu ekigudde ku kyalo gwe wabbye gw'okola ki buli kintu kyonna kyonna gw'obeera weekengerwa buli w'oba oyita gw'otafuna mirimu buli w'ogenda okusaba. N'olwekyo omuntu era n'ali ku Lubaale kwebeerera mutobukira gundi waabuukidde mugoberere nnyo ebirooto bye mufuna mujja kusobola okwetereza mufune ababitaputa mutambule mutabaaleko mutandike okwemanyiiza ebifo ebirimu Lubaale mubitambulengamu mukumenga ku byoto munaabenga ku byogo mugabulenga ku myenge mbifo ebimu ebirimu entabaalo mugabulenga ku mata mugabulenga ku bijjulo bintu ebifaanaganako bwe biti empewo zijja kuva zibabuulira ebyama lwaki zibonyaabonya abantu lwaki obonaabona lwaki otukibwako embeera bweti ojja kufuna okumanya n'okutegeera singa muli bamugudde ku bantu oluusi abatali bakotogezi bajja kubakwatira nkuba balaga ekkubo. Abakuume Liisodde ne Ddunda Namugereka Kiwamirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.